maaso go tuli ba muwendo abamu n'okukimanya tetukimanyi n'ebyokola biseera byowaayo byetulaga nti ba muwendo mu maaso go tuyambe tubeerewo ku lunaku luli tutegeere kyoluteekamu ekitwagaza bwe kityo linnya lya Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo Taata waffe Omusumba omulungi awuliriza Prime Radio kaakano. Tutandise kwota yaffe. Tabimanyi bulungi kwota ebeeramu emyezi 3. Agati tutandise n'omwezi ogwa January era mwe tuli ku kyakuyiga namba 3. Mwandiisi yakiwadde omutwe omulungi era ogusanyusa okugamba nti okubeera nga osanyusa Katonda. Okubeera nga osanyusa Katonda. Bw'owulira ekigambo ekyo oba statement eyo waliwo ekibuuzo ekijja mu bulamu bwo. Era nange kyekyanzijidde era naawe kyenzikiriza nti kikujjira gwe yakawulira ky'omuwandiisi yakiwa omutwe ogugamba nti okubeera ng'osanyusa Katonda. Ekibuuzo ne kijja mu nze, nyinza nti okusanyusa Katonda? Musumba, omuntu yandisanyusizza atya Katonda? Kibuuzo kikulu era kiguzawo nekyandiikibwe kiri mu Luka 15. Luka nnyirya olusooka n'olwokubiri. Awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. Mu maaso g'abano abawooza n'abalina ebibi tebalina muwendo. Okumanya tebalina muwendo tebasaanye wadde okutuula obutuuzi ne Yesu wadde okulya naye. Balina ebibi. Bali bokka be basaanidde okutuulako naye. Kristo mutuukirivu nabo batuukirivu n'okulya naye. Yesu n'abagerera engalo 3 eziraga lwaki alya nabo. N'abagerera olugero lw'endiga eyabula. Nyini n'aginoonya n'agizuula n'asanyuka n'akola embaga. N'abagerera olugero lw'ekisente ekyabula ekitamanyi na kumanya nti kibuze. Nikyo n'akinoonya n'akizuula n'asanyuka n'akola embaga. N'abagerera olugero lw'omwana eyazaawa n'azuuka n'akomawo. Nyini n'asanyuka. Lwaki asanyuka? Kubanga mu maaso ge byonna birina omuwendo ogutayogerekeka. Yesu mwe yagambire nti mu maaso ga Mukama buli muntu gwe yatonda mu maaso ge alina omuwendo ogutabalika. Naye byo bino bye banoonya bikola ki okusanyusa Mukama waabwe ekyenkanidde awo? Tukola ki? Lesoni yaffe ya leero agenda kutusomerayo tulabe ku zino engero 3 olugero lw'omwana eyazaawa paka 3:2. N'agamba nti waliwo omuntu eyalina batabani be 2. Mmala ennaku si nnyingi oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibye n'agenda mu nsenge wayo n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu nsenge. Mmala okubirya byanyingi n'atanoola okugamba. N'agenda neegatta n'omwami ow'omu nsi eyo, oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Neyeegombanga okukkuta ebikutta embizzi bye bizaalyanga ne watabaawo muntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera abakitange abakutta emmere ne balemwa nange nfiira wano enjala. N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go
sikyasana kuyitibwa mwana wo. Nfuula ng'omu kubaweereza empeera. N'agolokoka n'ajja eri kitaawe, naye yali akyali wala. Kitaawe n'amulengera n'amusaasira, n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo. Oyo omwana n'amugamba nti kitange nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa omwana wo. N'ekitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mu lumwambaze, mumunaanike n'empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye. Muleete n'ennyana eya ssava mugitte tulye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana we omukulu yali mu kyalo. Bwe yajjanga n'atera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Kubaddu n'ayitako n'amubuuza ebyo bwe bibadde. N'amugamba nti muganda wo azze, ne kitaawe amutidde ennyana eya ssava kubanga amuzaawudde nga mulamu. Ne n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Kitaawe n'afuluma n'amwegayirira, naye n'addamu n'agamba nti kitaawe nti laba emyaka gino mingi nga nkuweereza, so sikusobyanga n'akatono. Kyondagidde nange ennaku zonna tompanga na kabuzi kakusanyuka n'emikwano gyange. Naye omwana wo oyo yali ebyobulamu bwo awamu n'abenzi bwazze n'omutira ennyana eya ssava. Ye n'amugamba nti mwana wange gwe bulijjo ng'oli wamu nange, era byonna ebyange bye bibyo. Naye okujaguza n'okusanyuka kwa nsonga kubanga muganda w'oyo yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Byanzizanye mukadde Kiwanuka. Olugero luno baali balugerera abafalisaayo n'abawandiisi b'amateeka. Byakuyiga ki bye tulabamu wano mu context musumba gy'atuwadde mu Luka 15 olusooka n'olwokubiri nti bavunaana Yesu okulya n'aboonoonyi. Yesu abageredde olugero luno. Biki bye tulabawo ebikulu mu lugero luno? Mukyala Kabiito. Ekyasinze okunkwatako mu lugero luno ye nneeyisa ya taata ono ng'omwana akomyewo. Batugambye nti yamulengerera wala, kitegeeza taata alina we yabeeranga buli lunaku ng'alinda, teyakoowa paka omwana ono bwe yakola ki? Bwe yakomawo. Pozi ate n'ekirala ye mwana ono okutuuka eyo n'ajjukira. Ekisinga okutukola obubi n'okutulemeza mu bubi titukola ki? Twerabira. Tetutafunawo budde kukola ki? Kujjukira. Naye omwana ono bwe yeekubamu n'agamba nti kanzire, n'asanga taata w'emitima nga amwaniriza with open hands. Kyanzisa nnyo nnyo. Abanene Mukyala Kabiito. Kati waliwo n'ekifaananyi ekirala kye tulabye nga asanyuka nnyo, nti kitaawe omwana ono asanyuka nnyo to the extent nti tawulira na byakola ki? Byamugamba. Munnange sisaanidde kubeera aze n'ekirowoozo kyakuddayo kubeera ng'omuddu mu maka ga kitaawe. Naye ate ono bw'atuuka amunsisaanidde njagala mbeere ku baddu, munoonye ekisingako obulungi, munoonye ekyambalo ekisingako obulungi, tumwambaze, mumuleete n'empeta. Empeta mu biseera ebyo kyali kiraga nti ku ndagaano kitaawe zagenda okubanga akolako, naye alinako ki? Siiru gy'ajja kussaako ekiraga omuwendo naye gw'alina mu maaso ge, n'alyoka amwambaza. Amwawule, alage abantu be nti ono wanjawulo abadde yabula. Kibuuzo ki ky'obuuzize? Biki bye tuyigamu mukadde Kiwanuka? Tuyigamu bingi nnyo. Okusinga tuyigira ku muvubuka ono nti naye yennyini yeetegeera nti wa muwendo, ateekwa okuddayo waani?
wa kitaawe okweteekamu omuwendo ogw'okudda ewammwe mu mbeera gy'ofaananamu naye si kyangu nga wali ogenze ng'ofaanana buki bulala. Kino nno oluusi kyekituleetera abantu ne bava ku Katonda ne bagenda ne batasobola kukola ki kudda. Naye omusajja ono yeekuba mu kiki mu kifuba. Ekisinga okusanyusa nti ne taata yalinga anoonya ne Katonda bw'atyo bw'atunoonya. Tugenda ne tufuluma ne tumuvaako ne twejaakuula nga bwe twagala naye si Katonda asigala afaayo eri obulamu bwaffe. Kikulu okufiirira ku by'omwogedde kikyasanyusa nnyo taata. Mugambye nti si bigambo omwana bye yategeka. Olwo omwana mu byonna bye yakola kiki yakolamu ekyasanyusa kitaawe nga singa teyakikola taata teyandibadde musanyufu. Mami Kuteesa. Nze awo wabadde n'ekyokuyiga kyange mu nsonga eyo. Okusalawo kw'omwana ono okudda eri taata. Okudda ekyo kyokka kyekyasumulula muzeeyi embeera gy'alimu oba amanyi omuwendo n'omuntu takyagumanyi nti agulina agweggyeko gwonna agutadde mu statement gyagenda okuwooza eri kitaawe ng'alowooza nti kitaawe bw'anaawulira statement eyo neemukkirizisa kitaawe teyagiwuliriza. Bw'otodda kitaawe tosobola kumusanyusa. Ekimu ku bye tuliyinza okukola okusanyusa Katonda kudda nti n'asituka. Kisoboka okwerowooza n'osigala ng'otudde ng'era bwe tukola naye ono bwe yeerowooza n'asituka. Situka jangu nga bw'oli ebisigala gyabikolako. Yajja okukwambaza, yajja okuwa empeta, yajja okukusalira ensava, yajja naawe okukwewuunyisa wewuunyuka nti n'okumanya nti kitanga njagala nnyo bwali kitanga alina okwagala okufaanana bwe kuti ojja kubitegeera ng'osituse. Yanziza omusajja ono nanyini maka gano omusajja bwavunaanyizibwa muntu mukulu naye bwe yalengera omwana ate ye yasituka n'adduka. Twalisuubidde yalisigadde awo omwana n'amusisinkana naye ate ye yava eno n'akola ki n'adduka. Ne tulabawo nti omwana ono bwe yalize taata yali mugambye nakuwa ebintu byo emaali yo n'ogyonoona gw'omanyi. Era naffe abalabi tetwalisalidde taata musango era tugamba bugambi yamuwa ebintu bye n'abikozesa bubi. Kale singa yasigala n'abeera ng'ono. Naye ke tusomyewo akalala akewuunyisa amugambye nti kibadde kyetaagisa ng'alinga agamba annyonnyola ono nti omwana ono yali abuze naye okukomawo nga mulamu kubanga waliwo abagenda ne batadda naye okukomawo nga mulamu kyekyakola amawulire amalungi ennyo ne kireetera okukola nga bakolawo akabaga. Naye bwe tudda ku mwana ono owookubiri Musumba, omwana ono owookubiri omukulu ye yasigala ewaka teyayonoona ssente ze yabeera ne taata naye agenda okukomawo oli eyagenda n'abyonoona ate gwe bakoledde pate ennene bataddewo red carpet embuutu evuga yali mutuufu okwemulugunya agabula bantu be kuba ye yasigala yali mutuufu okwemulugunya. Kansooke mwami Sewankambu naye briefly nga tutandika okusoma olugero luno yagambye nti omwana omuto n'asaba ebyobusika. Olunyiri lugambye nti bombi n'abagabanyizaamu ku byobusika bwe. Batusomere busomezi abantu bakitegeere nti n'omukulu yafuna. Tukirage nti n'omukulu baamuwa nga weebiri. Yes. N'agamba nti waliwo omuntu eyalina batabani be babiri. Omuto n'agamba kitaawe nti kitange mpa omugabo gw'ebintu ekiguŋŋwanidde. Kale n'abagabira ebyobulamu bwe. Muzungu agambye. Jesus continued, there was a man who had 2 sons.
The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Between them. Obabiri. Plan again maso go adonyonyo. So ngangamba nti ono redde naye share ye yali agikoze ki nga weri yagifuna dda ku ntandikwa baagimuwa dda omuto bwe yasaba bombi n'abagabanyiza ekyenjawulo ye ne bye baamuwa yeeyongera kukulira mu nnyumba wano kubanga ali ne taata yabirabirira yatambuza omulimu guno. Endiga zizaala ente zizaala kwegamba ebyoli yabyonoona ebyono byeyongera kwala naye ate ebyongera okwala oli akomyewo nga talina nakyalina ate onaamulirwako ennaku kyakabi nnyo kubanga ate ye yali abulidde munda mu nnyumba. Nze ate kyensinga okwegombamu awo ye statement ya taata. Atuuka n'amugamba ebyange bye bibyo. Ndabira ddala nga Katonda ngamba kati gwe yenze nze ndi muggwe kati ffe tuleeta bano. Leso ni kwa katundu. Kusande akasemberayo ddala katukafunze bufunze. Omwana omulenzi ono ku nsaani ze ziraba mweziri oli amazeewo biri bwe yabisaba muzeeyi yamuwa buwi kati bwanaddamu n'asaba ku maliyoni yayala sikwe banaamu baagabanya ebya muzeeyi estate bagigabanyamu wakati ng'inagenda woono ekitegeeza ebyasigala byonna byono kakati opponent omulala atuuse basala byono era yaliwo naaludde okulaba ku ssanyu lya muzeeyi kasookedde omwana ono agenda muzeeyi sitalina teyeetakkuluza kati asanyuse n'apangulukuse akola bundi omuvubuka ono mu mbeera ez'obundu si mwenkanya endowooza esi ya bwenkanya taba mutuufu mutuufutuufumu oli tasaanidde okusooka okukaza n'okukalangula n'okumuteeka mu boys quarter oba n'okumusuzaako ku muliraano amale okutereera oba n'okumutwala mu nsolo nga bwe yazza alowooza naye bw'ogamba nti mutuufutuufumu ki ekitali kituufu ekitali kituufu ye kwemulugunya kyekitali kituufu butasanyukira muganda we ng'akomyewo kubanga mu butuufu omuvubuka ono kyagamba nti taata tali fair ye fairness gyanoonya kati awo njagala okuzimbira Katonda senga yali fair ani n'omu ku ffe yandisaanidde yandiramye tewali ono ensigala obusungu bwe Katonda senga abeera fair bumugjamu Katonda tewaliwo n'omu ku ffe ajja eri Katonda n'amusanyukira lwakuba fair ekijjali. Nze olugero luno lwankoze bulungi nange nti Katonda alina enjuyi mmeka bbiri z'atugabira atuleetera obulokozi bwe mu kwagala okw'ekitalo buli omu n'abumuwa free omulala n'abukozesa nga bwe kigwana omulala naye n'abugaana nga bw'akola ki nga bw'ayagala naye Katonda kubanga tuyiga ku kubeera ng'osanyusa Katonda asigala alinze kufefe embi abasobola okumusanyusa asobola omukola ki okumusanyusa omusajja ono akomawo eri kitaawe asanyusa kitaawe okusinga omutabani abadde naye ebbanga lyonna kyetukolera ki kyetulaga nti mu buli ngeri yonna Katonda ataddewo buli ngeri tukyuke
tudde gyakola ki gyali tutegeere embeera zaffe mwe tutambulira naye bwe tugana okutegeera embeera zaffe n'okutegeera ekigambo kye nga bwe kiri ne kikyayagala tugenda kusikirira ekyennaku sewo meyazaawa yadda mu story neyazaayira waka story wegwerako nga tetumanyi bimufaako wayadda yabulira mu kkanisa awo mukyala Kabizo twazi n'ekirala kyenneetwaliddemu nti ebbanga lyemmala nga nkyali mulamu nkyali n'omukisa sirina we nninaga nti ahanze kati ebyange tayinza kunziriramu naye bwe nzira gyali wakisa okunnyaniriza tweyanziza nnyo kuzimbira ku kyamusumba kyagambye nti mu lugero luno ffenna tulina we tugwa oyinza okuba nga gwe omwana oli eyagenda n'ova ku mukwano gwa taata nga ye Katonda waffe n'ogenda oba oyinza okuba nga oli gwe omwana neyasigala nga wasigala tugeze oba mu kkanisa oba mu njigiriza gy'okkiririzaamu doctrines zonna ozimanyi naye nga Mukama Katonda tatuulanga mu mutima gwo era nga onyiiga nnyo ng'abalala abaali bagenda nga bakomyewo eri Mukama nga kikola bubi so buli omu mu story yakabatizi baba muwadde obudinkoni wangi mwe muludde mu kanisa so mu story muno buli omu alina waakola ki waagwa naye muzikirize tuveewo olw'obudde kitundu ekirala tugenda kwogera ku Katonda ono nti Katonda ono tuli ku mutwe ogugamba nti tusobola okusanyusa Katonda nga bwe batuwadde ekyokulabirako eky'omwana omuto w'emyaka 5 eyakolera taata we ekirabo naye nga kya Father's Day taata n'amugamba ekirabo kyo seetaaga ne materials okozesezza za mu nnyumba yange ne sente oba z'okozesezza oggula zange ekirabo kyo saagala naye gwe nkwagala anyway nti ne Katonda ono gwe twogerako nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo naye osobola omukolera ekintu n'asanyukamukko n'agamba mwana wange kuteesa neyanziza so tugenda kulaba nti Katonda ono asanyuka mu kusanyuka muno atuyimbira n'otuyimbira ennyimba n'akola zi composition n'ayiya oluyimba era tugenda dulaba mu Zefaniya essula 3 onyero 17 mukadde Kiwanuka agenda kutusomerayo tulabe olw'17 agamba Mukama Katonda wo ali wakati wo ow'amaanyi anaalokola ali kusanyukira n'essanyu aliwummulira mu kwagala kwe ali kusanyukira ng'ayimba Musomba kiki kye tulabawo awo n'ayimba yaani era gwayimbira yaani ayimba ye Katonda atuula mu butaggwaawo omutonzi w'eggulu n'ensi twagamba nti ali transcendent ayawukana ku byonna byonna yajja wasebadduka n'atula n'ayiya ebigambo by'oluyimba n'alufunira ne music najja n'amuyimbiramu nga n'okusanyuka bwasanyuka ndowooza zaategese ate ku lunaku luli olw'embaga ziri bampisivu special item emukuze tugenda okuwulira ya Katonda mwene nga atusanyukiramu zisolofazi zonna nga mweziri era labika oba ayimba lumu buli kimu ne kyekolaawo mutigido kizibu okutegeera okukisa mu sensi zaffe nti Katonda oyo tufe baani bwe twali tuyiga omu n'atubuuza nti atunoonyako ki neso agambye nti Mukama Katonda wali wakati wo kigambo wakati kitegeeza mu biseera ebimu nti ebbali n'ebbali afaayo ate akwagala
bwe singa tutegeera ekyama kino ekyokwagala kwa Katonda tetwandisigadde kyekimu n'okuyimba n'ayimba nze ayimbirani kyekiri omusajja oli eyalina omwana we yazaawa mu kwagala okw'ekitalo abagamba muleete ngoma tuyimbe n'endere ne bakuba bye bireetera omuvubuka ono okusooka nga tanamana kutuuka waka okuwulira n'agamba nti kiki ekyo waliwo ali wakati awo Katonda abeera wakati waffe n'ayimba okusanyuka ne kukola ki olw'okwagala kw'okw'ekitalo nga kikulu nga binene era ndowooza ekyamuviirako obuzibu obunene omwana ono eyadda tategeera mukwano gwa kitaawe n'omwana ono yasigala awaka same problem tategeera mukwano gwa kitaawe naye bw'omutegeera nti atuyimbira namu atusanyukira kitalo nnyo kya kitalo nnyo tweyanziza ekitegeeza nti bwe tukomawo gy'ali atuyimbira naye era bwe tumuvaako anakuwala tulinayoko ku byokulabirako ebitonotono Katonda nga anakuwadde olw'okuba nga tuganye omukwano gwe guno mukyala Kabeeto twasoma ku muvubuka omugagga omuto bwe yajja n'abuuza Yesu nti nkola ntya kuyingira obwakabaka bw'omugulu ebyawandiikibwa negamba nti Yesu n'amusiima naye Yesu bwe yamubuulira ekyokukola n'agenda nga yennyamidde ne Yesu ateeka okuba nga yali munakuwavu olw'omuntu ono okuba nti yagenda mu kubula tweyanziza ekyo tukisanga mu Luka 18 mukadde Yuda Isikaliyooti Yesu yalumwa olwa Yuda yali wakuweebwayo kituufu naye teyasuubya nti Yuda yandimukoze eki era mukulumwa naga nti omukumwe anandi amwolukwe bonna ne batandika nze gwe naakoleza ekitole naye si mu bulungi si mu ssanyu naye mukulumwa okutakola ki okutayogerekeka era ku nkomerero Yesu nga n'okuzuukira akoze eki asuukidde asigala munakuwavu olwa Yuda okwetuga betuli mu kusomako Abafalisaayo mu Yokaana essula esooka olunyiriro 11 nti yagamba nti yajja mu babe naye ababe tebaamusembeza tebamutegeera kakati ayogera n'engero zino okulaba nti abaako kyasumulula mu bwongo bwabwe kyasumulula mu ndowooza zaabwe mu kutegeera kwabwe bamanye nti teyajjira batukiridde kubanga tebaliiyo wabula yajjira ababi asobole okubalokola naye kinakuwaza nti bo bongera kwongera kuplotinga kumutta mpozi nze ekyenyinza okuleetawo kyennengerawo emikutu gye yateekawo okudda gy'ali giraga obulumi bw'alina ku mutima omuntu alemeddwa okukomawo nti mingi nnyo kumpi buli kasonda akatwetoolodde gye gisinga obungi ate nga myangu naye nga bw'omala okusala n'odda gy'ali byogenda okugabana bisinga nnyo tebirina ne weebyenkanira ddala nakusalawo kw'osazeewo lwaki ndeese ekyo nti tugeze omwana aweereddwa ekibuuzo naye ng'omusomesa ono ayagala omwana ono ayite byonna ebyokuddamu mu kibuuzo kino ekimuteereddwa mu maaso ne biteekebwa ne ku bisenge mwali naye era omwana n'alemererwa okukoppa n'ebyo ebiri ku kisenge abiwandiike ku lupapula bwagwa byonna abikola lwa mwana ono butakola ki butagwa kitegeeza alina obulumi okulaba ng'agwa bw'anaagwa kijja kumuluma nnyo ate naye nze ndaba Kristo yateekawo Katonda yateekawo emikutu gyonna n'atuuka n'okugamba nti kukkiriza bukkiriza n'odda gyendi ekyo kyokka teweetaaga na kunnyonnyola by'obaddemu eri gwekkiriza okomewo stol eri ebankadde nga tutandika mpya
Teyanziza. Ndowooza omusalaba otunakituukako simanyi. Yesu ali mu bulumi obutayogerekeka. Alaajanyi kitange kiri kikundesezza. Wakati mu byo abasajja obeda bamuvuma. Wali mwana wa Katonda weerokole naffe otuwonye emisalaba. Omu kubona amugamba nti Amasebo nzijukira nga otuuse mu bwakabaka bwe. Kiyinza okuba nga kyakyusa n'obulumi Yesu bwe yali awulira. Ate kukuba ku musalaba kuno ensanyukirako olw'omusajja ono omu. Naye mulowooza teyalindirira alabe oba n'obwokubiri. Singa n'obwokubiri n'agize kirabye. Singa naye akirabye mu ddakiika zino ezisigaddeyo entono. Ono munnaawonye. Bekiba nti basanyu lingi nnyo mu ggulu. Balina ebibi omwo. Eba nnaku y'amaanyi. Ng'omu naye agaanye. Naddala abadde alezeeko. Naddala abadde munda. Piraato. Ekitundu kigamba nti okusanyusa Katonda. Abantu bangi babeera n'enjigiriza. Katonda yatonda n'alekaawo. Alala ne bazimbira okwo nti Katonda yadde wajali naye tewali kye tusobola kukola ne kimusanyusa. Tebimukwatako oba byokoze oba birungi oba si birungi tali moved tebisobola mukolako yadde. Naye twagala tulabe kye tusookeddeko tugambye nti omwonoonyi bwadde eri Katonda kimusanyusa. Naye twagala tulabeko n'ebirala biki bye tusobola okukola ebisobola okuleeta essanyu mu mutima gwa Katonda. Katonda ono gwe twogeddeko omunene omugulumivu ow'amaanyi. Twagala tusooke tusomeko mu Bebulaniya essula 11 onyiro olwokutaano n'olwomukaaga. 11 olwokutaano n'olwomukaaga agamba olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategeezebwa okusiimibwa Katonda. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Batugambye batya? Owatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda. Enoka ono yakkiriza n'asanyusa Katonda. Yakkiriza ki? Yakkiriza atya? Kubanga tulabye bwe mba njagala okusanyusa Katonda nina okubeera n'okukkiriza. Naye okukkiriza kuno nzikiriza ki? Nzikiriza ntya? Nkadde briefly. Eri mu lubereberye yagambye nti Enoka n'atambula ne Katonda. Bw'amala okumukkiriza n'atandika okutambulira mu biragiro bye ne mu mateeka ge ne mu bulungi bwe. Ekyo kye kisanyusa Katonda. Tewali kirala kiyinza kusanyusa Katonda okuggyako ng'otegedde nti ebiragiro bye byeyateeka. Ekigambo ki mwe nteekwa okutambulira. Ate ekigambo kye si kirala ye Bible. Okwongerako era nga mukadde bw'agambye obale nnyo ssebo. Kiki ekireetera omwana ono eyali yazaawa okudda kukkiriza? Nakkiriza nti bwe nadda ewaka eno gye mbadde sirya mmere ewaka ndi kushuwa ddiiru wakiri naalya kuki kweneeba efiseewo. Nakkiriza ekiki kaakano bw'okizza mu context yaffe eyaleero kiki ekiyinza okusanyusa Katonda? Tugambye kwe kudda gy'ali, kwe kukkiriza, okuteeka obwesige muki mu ye. Bwe boogera ku Enoka n'atambula ne Katonda kwe kunywerera mu kukkiriza kuno kwenzize nakwo. Kwe kunywerera mu kukkiriza kuno kwenzize nakwo eri Yesu Kristo n'embeera nga ntambula wamu naye nga Enoka. Okubereberye Katonda yatonda omuntu ng'essanyu lye
emirembe gye obulamu bwe bwakutambulira mu Katonda wamu ne Katonda nga tasobola kubeera independent asanyuka nga ekyo bwe kibeerawo Katonda asanyuka n'omuntu akola ki asanyuka ekibi bwe kyajja ne kibitaggulula ne kyawukanya Katonda n'omuntu Katonda n'anakuwala kubanga yatonda omuntu n'ateekawo buli kkubo lyasobola okuteekawo okuzzaawo ekyali kigendererwa kiri eky'olubereberye ekisookera ddala okussa mu nkola ekintu ekyo ye muntu ono adduka eyeekwese okulekeraawo okudduka n'akyuka n'akkiriza nti Katonda wooli nkuwadde obulamu bwange simanyi ngeri gye naabutambuzaamu naye gw'osobola Katonda bw'alaba siteepu eyo esooka asanyuka amaanyi agalina amagezi agalina agayinza okukwatako ne gakutereeza enkolagana eri neekola ki neekomawo naye bw'otodda amaanyi ge gafa bwereere pulaani ze zifa bwereere ekirala ekimusanyusa bw'omukkiriza bw'ota asobola okukola by'otosobola. Amiina. Danieli bwe yata Katonda n'akola by'asobola Danieli by'atasobola. Ibulayimu bw'ata Katonda n'akola ebitasoboka. Ffe bwe tuta okuzimbira kwekyo musumba nti tulinayo ebyokulabirako abantu abaasanyusa Katonda bwe baata Katonda n'asumulukuka n'akola mukyala Kabeeto tulinayo ekyokulabirako ky'omanyi mu Bayibuli muno Katonda n'asumulukuka bwe baata Katonda n'asumulukuka n'abeera pleased. Nsumba yamutugambyeko dda omubbi ono ku musaalaba jjukira mu kutandika bombi baali bavuma naye bwe yeekubamu n'aga nti onzijukiranga era bwe yasanyuka n'amugamba nti nkugamba ddala ddala nti ojja kuba nange mu bwakabaka bw'omu ggulu. Omulala mukadde omu nze njogera ku Danieli. Katonda yasindika Abayisirayiri be Babuloni ekitegeeza baali bakoze bubi naye batuuse Babuloni Danieli n'asanyusa ani Katonda n'asijja kweyonoonesa na mmere ya kabaka newankubadde ng'ebyobugagga baali bamusembeza ku ki kumpi ekikwewuunyisa nti Danieli Katonda atandika okuwa Danieli ebitayogerekeka era okugenda okukakkana nga Danieli afuuse musajja waani wa Katonda era amuyita mwagalwa we okufuuka omuki teyasanyusa Katonda yamuteera Mukama n'akola mu Babuloni ebitakoleka okukakkana nga ne kabaka akyuse. Nze wange Dawudi Bayibuli egamba the greatly beloved one of God. Omuntu alina omutima ng'ogwa Katonda. Dawudi ki Katonda gwayogerako bw'atyo naye nga musumba bwe yagambye nti Dawudi bw'atuuka n'akitegeera n'amanya nti obuyinza bwonna buli mu Katonda n'amuteera Katonda ne kimusanyusa kubanga amutaddemu obwesige okumuwanguzisa byonna. Musumba nsobola okukeera wali n'enkeera ku makya ne ŋŋamba leero nkedde nina kusanyusa Katonda bino bye ngenda okukola omumusanyusa kisoboka musumba? Ye nedda tusooka ku ye Danieli n'asalawo obuteyonoonesa ekisalawo kubanga akimanyi kiwandiike kirimu byawandiikibwa byamulungamya nti kino kyekituufu n'asalawo oyinza okusalawo n'ogamba nti kino bwe kinajja sijja kukikola olwekikole bajja kukuba bajja kutta ojja kufa enjala naga ndize mbirekedde Katonda n'olwekyo osobola ate ku luuyi olulala eriyo ebitasalikawo
lwaki ogambye nti njaga nolwanyalisa kirungi naye nemukuyimba nyinza okusalawo okuyimbisa omutima nyinza okusalawo okuyimbisa eggono nyinza okuteekamu eggono ne Katonda neyewuunya nenyinza okuyimbisa omutima omutendereza n'amaziga bwe gajja oluusi kizibu oluusi kiba kizibu okwepampalika kugamba nti kangende nkole musanyuse lwa nsonga bangi abakola ebyamusanyuse tebabimanyanga nali muyala nempemerera bambuuza nti ddi nolwekyo bwokerekerwa kangende nkolereyo omunaku mukama asanyuke wegendereze just life bizuzu naye byetumanyiiko nti bino bikyamu bituufu obuyinza okusalawo noga nti kino mukama Katonda kino nedda okusinziira ku kigambo kyo nga Kiwanuka bwe yagambye okusinziira ku mateeka ago kino sijja kukikola sina maanyi naye nkuteeredde olinga atugamba nti ebisigadde tubireke ne tutambule nga bw'ayagala tukole ebyo by'ayagala period. Kakati Ibrahimu amutegeezeza ky'ayagala njagala oweeyo omwana wo kikalubo kizito. Ibrahimu alina eddembe okugaana oba okukkiriza. Tamutegeezezza nti bw'ogaana ojja kufiirwa bino, tamutegeezezza nti bw'okkiriza ojja kufuna bino. Yamugambye nti ku lusozi lwe naakola ki? Nakulagako Moria. Ibrahimu mu lutalo wakati n'asalawo n'agamba nti kanzikirize kyakoze eki n'akikola, n'asumulula pulaani ya Katonda gye yateekateeka nga n'esitanaba kutondebwa, n'agisumula eyite mu bulamu bwani. Ekitegeeza Katonda bw'omuwa eddembe omukkiriza okukozesa obulamu bwo nga bw'ayagala okutuukiriza pulaani ze zonna z'olinaako n'aidiya. Naye ndika bw'otonyumye mwana wo nja kukwaza, nja kugira muggwe amawanga gonna ag'ensimuga naawe lwaki? Bw'era asalawo ekyo tekimanya. Tweyanziza Mukyala Kabiito. Sinzira ku lugero Omusumba lw'atunyonyodde olwa Ibrahimu, kitegeeza n'obuwulize bye bimu ku bye tuyinza okukola okusanyusa Katonda. Kuzimbira ku kya Musumba katono. Omusajja ono gwe tusomako mu Luka 18. Mukama nkwebaza esiringa bali. Oba Mukama atasanyusaawo mpe ebitundu bye 10 n'ebirawo. Mukama tosanyuse nsiibe emirundi 3 mu wiki. Mukama tosanyuse. Naye nga Musumba bw'agambye okusanyusa kuno tetusanyusa Katonda atwagale kuba already yatwagala dda. Naye kifuuka part of you lifestyle nga tokigenderedde nakigenderera, tobirikodinga na birikodinga. Naye ono omusajja ye abirikodinga nga nobirikodinga mu muki mutwe. Naye nga tumalirika njagala mukadde otufunzize olugero lwe twasanze mu Makko sirugole ekyaliwo mu Makko essula 9 onyolo 17 paka 29 kuba tugambye nti okukkiriza kyekimu kubisanyusa Katonda. Makko 9 17 paka 29 otufunzize mukadde kiki ekyaliwo. Wano twatunuulidde sisoma wano twatunuulidde omusajja eyaleeta omwana we eri abayigirizwa nga Yesu amaze okugenda ku lusozi olw'okufuusibwa atutte Peetero, Yakobo ne Yokaana. Kakati omwami ono n'aleeta omwana we eri abayigirizwa bano bamuwonye, kuba yali awulidde ku story yagendanga ewonya abalwadde. Bamuleeta n'amutuusaawo ne bamusabira ne boogera ekigambo. Bwe baayogera ekigambo nti dayimooni muveeko, n'atamukola ki? N'atamuvaako. N'atamuvaako omusajja ono n'asigala awo.
kubanga yali mbulumi obutayogerekeka. Omwana w'embu yagwanga mu mazzi, yagokya, yagwanga mu muliro. Setaani ng'ayagala okumutta ebbanga lyonna. N'asigala omusajja ono nga si mumativu. Naye eky'omukisa omulungi aba ali awo ne mukama waffe n'akola ki? N'atuuka. Kwe kuleeta omwana eri mukama waffe. Mukama waffe namugamba nti alwalidde ebbanga ki? Namugamba nti okuva mu buki? Mu buto bwe. Ng'agwa mu muliro n'ebiringa ebyo. Muleetedde abayigirizwa abo naye tebasobodde mukola ki? Obanga gw'osobola nti byonna bisobola ebyakkiriza. Namugamba nti nzikiriza naye taata sonyiwa obutakola ki? Obutakkiriza bwange. Mbu Yesu aba akyali awo n'atunuulira ebibiina nga byeyongera okukola ki? Okujja n'aboggolera dayimoni n'ava ku muki? Ku mwana ono. Ne bamala omuvaako. Omusajja mbu n'abanga afudde n'amukwata ku mukono n'amusitula, omwana n'asigala nga muki? Naye abayigirizwa bajja eri Yesu ne bamubuuza nti ffe oluvannyuma nga n'omusajja n'okugenda ndooza yakoze eki? Nagenze. Ffe twamugobye n'agaana. Kyavudde ku ki? Nagaa nti ekyo tekisoboka kubeerawo awatali kusaba. Mu bulamu obwa bulijjo nti tutambula, olunsinga ebintu tubitwala nga bwe tukola ki? Nga bwe twagala. Naye mu maaso ga Katonda waliwo ebintu bwe bitambula. Abayigirizwa bano baali bateekwa okufukamira bategeeze si mu maanyi gaabwe naye mu maanyi gaki? Ga Katonda. Dayimoni asobola okukola ki? Okugenda. Ngerezeeka. Kino musumba kyetumaliriza nakyo nti abantu bano abayigirizwa bagendanga, Katonda yabatumanga, Yesu yabatumanga babiri ne bagenda ne bawonya ne bagoma dayimoni nga zino. Naye wano balemereddwa ate nga bali mwenda ku mwana omu bw'ati. How much faith is enough faith? Kubanga ey'abantu mwenda yalikoze nnyo. Kabwekigatagatta ezitowamu. Nakubana kiro mekezo okukkiriza. Faith in who? Bwe yabasindika baga nti mbawadde amaanyi ku mizimu. Amaanyi ge bakozesa tegalinga gaabwe. Ku mulundi guno tulowooza ndooza baalinamu obuzibu. Engeri Yesu yali abaawuddemu ng'atutteko basatu. Bana basigala eno osanga baasigala bekuluma. Omusajja waatuukira n'omwana tebaasaba miniya ya Yesu amuveeko. Tekivudde mu mutima, tekivudde mu kukkiriza. Oli tebamujulira. Naye omusajja oli yalaja n'aga nti taata okukkiriza nina neoko okutono malagala saasira mu kutono. Naye nga kukkiriza kuli mu Yesu. Yesu n'azimbira okwaka Katonda omwana n'amuwonya. Naye nga kukkiriza mu Yesu alina amaanyi agawonya. Tekyetaaga kukkiriza kunene nga abamu bwe tutya. Tusaba n'ebigaana okubaawo ne batugamba nti tetulina kukkiriza. Yesu tasinziira ku kiro. Naye asinziira ku mutima. Katwebaze. Mukama Katonda kwebaza okuba ng'otwagala. Mukama Katonda tetumanyi kiki emuffe kitwagazisa naye tukwebaza okuba ng'okwagala. Otwagala Mukama. Omukwano guno gw'otuwa Mukama tusaba tugabaneko ne bannaffe Mukama Katonda. Nabo bakutegeere tusanyuke nga bakwegaseeko mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.